Atendezebwa gulumiswe ekitaffe Tonda ne Mama Namugereka abawangu bwangwa mu buwangire bwabwo Mbogombogo kyewaggula Elizari Nkambwe gwakasi gwakuzikira mbalamusizza mwenna gye muli abampuliriza abaana ba kitaffe Tonda ne Mama Namugereka mu bwakatonda obw'ekitangaala obwo mwe tutuddemu era obutufuula ekyo kye tuli. Weewaawo olwaleero waliwo muganda wange eyabuuzizza ekibuuzo kino ne njagala nkisharingemuko wamu nammwe kubanga yaŋŋambye nti yakiwulirizza ku leediyo nga waliwo omusomesa omu asomesa ku byobuwangwa ng'ayogera ku nsonga ya Kabaka Bulamu ng'agamba nti tewaliwo muntu yenna asobola kutereeza mpewo nga tosoose kumala kubikka Kabaka. Kati kiba kisinziira kitya? Ebiseera ebisinga Kabaka asobola okukuwa obubaka naye nga tebutegeeza nti nno enkya genda obikke. Ebiro bibeera byatuuka butuusi n'okubeera nga bakujjukiza naye tekitegeeza nti nno ogenda kutandikira awo. Kino ekintu nakinnyonnyolako emabega ne mbagamba nti Kabaka yennyini ye Ssezimu era ye nannyini mizimu. Kiringanga kugenda ku luzzi n'ogenda okima amazzi nga toteeseteese ppipa mw'ogenda kuteeka mazzi. Oba muntegeera? Ogenza okukima amazzi naye toteeseteese ppipa mw'ogenda kukima mazzi. N'ekirala Kabaka yennyini nze nayogerako naye era neewuunya era abasinga n'emisambo gyennyini gyewuunya okubeera nti ampa obudde okubeera nga mubuuza ebibuuzo n'anziramu. Yaŋŋamba bazzukulu be abasinga bagenda omubikka naye ng'obubaka obwo bubeera nga tebumiininga nti nno olina bukolerawo, aba akulaga bulazi n'okujjukiza n'okutegeeza nti ensonga zammwe nazeddiza. Naye oba olina okutandika okuluka lubaale ng'otandikira ddala mu businziiro nabo basomesa ne mbubateerako ku nsulo y'amagezi. Ate ng'obusinziiro buno si ggwe mulya mmere abukola naye omusambwa gwe gubwekolera n'omuzimu gwe gujja ne gukola obw'omuzimu. Omusambwa gukola ogw'obutonzi oba ekibbo ky'obutonzi n'omuzimu ne gukola ekibbo ky'omuzimu nga kirimu effumu lya jjajja Bulamu erya Ssezimu. Ekitegeera? Effumu eryo lifaanagana abazungu bwe batera okulaga nti walumbe. Naye oyo y'abeera Kabaka naye abeera mu bwa Ssezimu. Kitegeera? Kubanga Kabaka atambulira mu bwa Bulamu mu bwa Kinene Walumbe. Kati gano amannya gayawukana just mu njatula. Gayawukana just mu njatula. Naye nga kye kimu mu Bayudaaya y'omu era gwe musambwa gwe gumu ogumanyikiddwa nga Yesu. Gwe gumu. Era mu butonzi tewaliiyo musambwa gwetengeredde nga gusajja gwokka. Ekyo kyakolebwa Lusifa n'atulowoozesa nti nno
taata musajja period alinganga nti ali awo yekka yasukkulumye aliko namugereka kubanga tuli kyekimu ne Yesu aliko ekikazi nga we mulaba nti Bulamu naye aliko ekikazi ekimanyikiddwa nga ekya oba omusamba omukazi ogumanyikiddwa nga Nabinene kitegera mu bwa sayidi y'Ebuyudaaya Yesu aliko ekyobukazi oba sayidi y'obukazi emanyikiddwa nga Maria Magdalena gwe musamba gwe gumu naye nga guli mu foomu ey'ekikazi ono omutamanya ngamba Lucifer abadde afuga ensi yamakinga sure nti nno ebintu akuwaako ekitundu ebimu n'abikyusa n'atakulaga ddala mazima kubanga n'obukkiro bwa Yesu yennyini wano mukazi we yali Maria Magdalena kitegera Maria Magdalena gwe omusambwa gwe tutera okuloota abaloosi ng'oloota ku mujjawo ng'oloota ku maama ng'oloota ku muntu waliwo abamulootera ddala nga atera okujja oluusi n'ebbeere erimu naye aba bajjidde mu bwa walumbe naye ng'abeera Nabinene nenga naye abeera atambulidde mu bwa kikazi mu bwa Kabaka so nga we mumanyi nti nno lubaale yeekola yekka ate naddala Kabaka tewaliiwo amutambuza bangi mumweyimbyemu nawooninga naddala ab'ekika kyange aky'Embogo ne mbagamba tewaliiwo ayina kukola lubaale waffe kubanga tutudde mu bwa walumbe tewaliwo asobola kutambuza lubaale waffe yeetambuza yekka kubanga atuddemu obwakabaka mu bwa walumbe awo yakkira mu busirikale obwa kitaffe Tonda ne Maama Namugereka nga babangawo sengendo gye tutuddeko eya Maama Natimba kitegera so kyandibadde kirungi Kabaka yennyini ng'ali ku jjoba ye kennyini y'ayina okukuluŋŋamya n'okukubuulira ddala ekituufu oba n'otuukirira embuga eriko Kabaka ng'akka mu bulamu n'ayogera mu bulamu n'akubuulira n'akugamba aha kati genda ombikke naye we kitabeera ekyo ng'ofolowinga birooto si bwe kiri okubikka kuba kusobola okubeerawo naye ye yennyini yayeeragira era ye yakubuulira asobola okukeera bukeezi ne ku makya n'akyusa process kubanga ye kamala byonna asobola okukyusa so ekyo njagala nkibaluŋŋamye of which of course toyinawo osobola kugamba nti nno ojja kutambuza lubaale nga totegedde Kabaka naye omuwadde obudde okubeera nga yeetambuza kubanga ekisooka mu byonna tusigamba nti nno asangibwa mu nnyanga zokka ne mu mubiri gwo ne mu DNA eyo mwali gwe kennyini nga ggwe omuntu oliko ennyanga embereberye nga bye bituli ebikuliko omwenda okitegeera so njagadde okubeera nga mbatangaaza mu nsonga eyo temugetinga confused ekisooka mu byonna ani ategeera nti nno lubaale awedde ye yennyini yaba alina okutegeeza nti n'ekitangaala kikomyewo
n'ekirala muyina abiti eyegamba nti nno lubaale taggwa gwe mwali mugenze wa ne mugenda muzikiti oba ne mugenda mu kyaki ne bagamba nti nno baakubatiriza wano era kati osabye nnyo okumala emyaka 6 lekerawo okujja ng'obeera osigala okyajja era wootajja abennyini abakyaki bajja ne bakubuuza yiba naye nga tetukyakulaba kati lwaki obeera tosigala ng'okyateekerera lubaalewo paka kubanga ge masannyalaze agayina okutuusa ku level eddako. Kati mu ekyo ngenda kwogera ku kintu ekimanyikiddwa nga sitaani oba amasitaani oba omuzungu gwagamba nga bamalayika abaago oba foreign angels. Ekisooka mu byonna tulina okwebuuza foreign angel kye ki era angel kye ki era malayika kigambo kya Luganda, malayika kigambo ky'endowooza kya Luswayiri. Kansuubire nti nno abantu abamanyiko ku Luswayiri ndowooza kyenjogera kituufu, naye ng'ekituufu malayika mu bwazungu kitegeeza muzimu, omuzimu. Amayembe ge archangel kitegera. Kati wowulira archangel Michael bagamba ejjembe oba namuzinda nange simanyi bulungi kimanyeko ndowooza Ashtar archangel Ashtar ye Kabaka Lubowa. Kati we bakugamba nti Lubowa twala eri amasitaani, we bakugamba archangel Ashtar ng'ogamba bannange omutuukirivu, naye nga bugwagwa bw'otuddeko kubanga ye muntu y'omu naye ayawukana mu njatula y'omu. Lyejjembe ze bayita archangels, lyejjembe kitegera. Ejjembe then Abanyarwanda n'Abarundi lye bayita ebiteega, ekintu kye kimu. Naye mu mayembe gano waliwo amayembe amatonde n'amayembe amakolerere agakolebwa mu kugattagatta emiti geega amabi nga we mulaba nti nno ne mu mizimu oba muffe mizimu egiri wano tuyina emizimu emirungi n'emizimu emibi. Kitegera kyekimu omuswayiri oba omutanzania ejjiini nakyo kitegeeza mayembe ku sayidi yaabwe kyekimu naye nga pronunciation yemu manya yeyawukana. Kati gwe bajja ne bagamba ejjiini lirya ejjiini nodduka, naye nga waliwo ejjiini era lyerimu lyejjembe eryewammwe. Waliwo amayembe amalungi n'amayembe amabi, waliwo ejjiini eddungi n'ejjiini ebbi. Buli kintu kyonna kiyina opposite side, kiyina obulongo mwe kitambulira. Gwe nga gwe Katonda ow'ekitangaala right yo okubeera nti osalawo okulondawo ekyo ky'oba oyagala okubeera nga okulondawo, kubanga twajja mu ssomero okubeera nga tukuza obwakatonda bwaffe. So foreign angel kitegeeza nti emyaliriro omwenda egya magnetic field gye tutambuliramu egiri wano gyennyini mu kifo kye kimu naye nga kiri just elevated by the energy forces eziri ddala wano ku levels etuliko, oba katugambe nti wagguluko nga woonagamba nti nno oyina radio y'emu naye eyina channel 1 2 3 4 5 radio w'okyusa akalimi n'oteeka mu radio esooka, then oyina right okulaba nti nno odda mu radio ey'okuddako eddako n'eddako. Kati wookeera ku makya nodda ku yeemabega kubanga ekikutwala kweddako ey'omu maaso eri mu kkiriya okusinziira ku buwangiro bw'ensi
kubanga masannyalaze ge gatukola buli woyambuka ku masannyalaze amangi obeera odda mu ggulu eriddako oba lyeggulu lyo okitegera naye ekiyitibwa nga foreign angel kwe kubeera nti mu kifo ky'okuyambuka okweyongera mu masannyalaze okkirira mu masannyalaze kimanyikiddwa nga foreign angel kitegera so ffenna abatuuze b'oku sseŋŋende eno twali tulina okubeera mu dimension eyokuna mu season eyaggwa ey'obutonzi obwa upgrade naye omulabe waffe Lucifer yatutrikinga ng'akozesa strategy eza cultural suicide or culture genocide then n'okututega obulipo obw'enjawulo n'okututega ensimbi monetary funds ezituleetamu omululu n'atussa amasannyalaze then ne tukka kati mu kukookwo then oba ofuuse foreign angel of which bano bo waliwo abaviira ddala mu dimensions ate embi ennyo eziri 1 ne 2 abo bo tebabeera ate byo na myoyo era nga nabo bwe bafuna akakisa aka incarnatinga baddamu ne bakomawo abantu bano bajja we mubeera nga mu bikolwa eby'omukwano mukola violence ffe wano mu bugwagwa bwaffe ne tugamba nti katukole omukwano nga twekuba embooko nga tukola ki temumanyi nti nno it's an implication eraga nti mu pain eyo ne aggravaty oba okubeera ng'okwata omukazi nga teyeesiimidde omwoyo omukyamu nagwo gujjiramu kubanga omwoyo ogwo tegugenze at free will munda ya maama okubeera nga agumalirizaamu ne weesanga nti tuyina population eyina emyoyo ebiri egy'obuntu negiri n'ogwa ogumanyikiddwa ng'ogwa Lucifer oba ogwa Adrocarians oba Achon nga teguyina mwoyo teguyina kwagala mukitegeera weewaawo kansubire nti neeyo concept musobodde okubeera nga togitegeera ekirala waliwo poto bakama baffe gye baatugambye egenda okugguka yeey'okwagala etudde mu mutima kubanga omulabe we yatuwamba yatujja mu kubeera nga tubeera mu mutima oba nga tukkiriza mu mutima kubanga omutima mwe mutuddemu ekituli oba poto ey'okwagala then n'atuzza mu bwongo mu bwongo mwabeeramu okwekuluntaza n'okwemanya n'okwegulumiza kitegera naye kati bakama baffe bajjajjaffe batuggulirawo enzigi okusobola okubeera nga tuddayo mu mutima tubeere kwagala naddala mu kiseera kino ekya Halloween ekya Sitaani oba Lucifer mwakolera kazambi ow'okubeera nga ayongera okuseesaamu obubi bwe okitegera so buli kiseera beera kwagala weeyagale gezaako okulaba nti nno obikkuka wamu n'omutima gwo naye webigaana then kijja kubeera by force by December nga 21 ensi egenda kukyuka oba mwagala oba temwagala abalya mmere twepanka nnyo ne tulowooza nti nno ebintu ebimu we tubeera nga tetubimanyi nti tebisobola kubeerawo eno ensi si yaffe ensi erimu bannannyinimu abataayagale kubanga this is a free will era bagenda kutwalibwa ku planet endala
kubanga we are moving into a new earth. Abafuzi abalowooza nti bagenda kusigala nga babonyaabonya abalya mmere ne bateddako nga bukyali, akaabwe kaweddemu. Independence yajja egenda kujja ku buli kinnoomu mu nsi. So alina pulaani yonna okukola obutemu, okukola genocide, okukola byabwereere kubanga ogenda kusemba nabyo. Tubimanyi, they are in plan, they are in making. Kabaka yabiŋŋamba naddala ewaffe. Naye mumanyi nti bwenna abali involved mulwanyisa butonzi, muganda wange, temugenda kumalako nakyo. Mujja genda gye mwetaagisa okubeera nga mubenda omululu, obuluvu, essaawa eweddeko, temusigazza bbanga ly'amaanyi. Amataka ge muttirako abantu, ebintu byonna bye muttirako abantu, ekiseera musigazza kitono. Babalimba Glorians ne babalimba nti simanyi bajja batwala ku planet endala, simanyi temutya. Of course bali bo balimba, always babeera balimba kubanga manyi babakozesa. To an extent babakozesa ne concentration camps okusobola okubeera nga muteekamu abantu baffe mubatemule. Imagine muddugavu munnaffe otemule abaana baffe oba bazzukulu baffe, naffe ffennyini otutemule kubanga tuganye okubeera nga tukkiriza mu Lusifa, akwoyo okubeera nga tumusinza mu butamumanya kubanga of course of which yabadde in charge. Ekirala nga nsembayo, nsaba tukozese amaanyi g'ebirowoozo. Mulowooze ku Uganda empya, mulowooze ku Africa empya, mulowooze ku ensi empya. Tubere positive, tulowooze ku bintu ebipya, abafuzi abalungi, amasomero amalungi, amaka amalungi, byonna mubirowoozeeko. The power of thought. Nfe nga bakatonda b'ekitangaala tugiina era nga ke kaseera okubeera nga tugikozesa mu kiseera kino eky'okuddaabiriza sseŋŋendo maama nsi nga tuyimuka wamu naye. Obuyinza buli muffe kubanga obutonzi buli muffe. Yeffe ayamu, yeffe oyo gwe baayogerako oba oyo gwe baawandiikako. Tewaliwo muntu mulala agenda kujja kutaasa, naye nze naawe yeffe tulina okwetaasa okubeera nga tuteekawo enjawulo mu bulamu bw'ensi eno. Tuyina okulwanyisa okutya. Ekiseera kye tugendamu kya kutya. Kutya ye mulabe waffe, tulina omulwanyisa. Tetulina kukkiriza kubeera nga intimidatingibwa okufa kubanga tetufa, tewaliwo energy efa. So tubeere bagumu nti kyonna kye kiri tulwanyisa okutya, okusobola okubeera nga tulwanira eddembe lyaffe n'okubeera mu true independence n'ensi empya. So baganda bange, bannyinaze, mu tribe zammwe ez'enjawulo temukkiriza kuddamu kutya. N'ebino bimasiki byonna by December nsaba beera nga obifightinze okubeera nga toyingira mu new world ne bimasiki ebyo, kubanga kabonero ka Lucifer akalaga nti ogondedde ebiragiro bye okusobola okubeera nga wabeera nga agibwawo oba nga asibibwa, then naawe kennyini obeera ojja kugibwawo kumpi okutwalibwa ku planet endala okusobola okubeera nga weeyongera mu play eya 3 dimension. Kyokka nga okuva edda nedda nga tweyagaliza eggulu, lwaki we libeera nga lituuse wano, lwaki ate tulyesamba? Kubanga kye mulina okutegeera, kwagala butayagala oba mu kibasiikingemu era kirakke mu myoyo gyammwe nti Old Testament ey'ebitabo byammwe byawandiikibwa Lucifer completely.
mu New Testament mwe muli kalite, mulimu kalite, ate era nabyo yabyalternatinga nga we nabagambye nti Yesu yayina mukazi we Maria wano ye teyabitulaga, yamufuula maama we era ne bazaala omwana waabwe kitindera nga we kiri mu butonzi. Mukitegeera? So they have been in control. Be baformulating amadiini gonna naye kubanga bagenda okulaba nga oppression obanga abantu tebakkiririza oba bakkiririza nnyo mu bakatonda baffe ne batutega amannya naye ne basigala nga ba alternating olugero. At the end of the day bo bafuniramu mu kigambo amiina kubanga katonda waabwe ye omen. Kati at the end of the day gwe osinza katonda waabwe omen ng'oyogera ekigambo amiina, ate nga amiina era mu bukkiro kitegeeza leka kikwekebwe kubanga era omukulembeze bwabwe tayagala kweyolesa kubanga ye the master of evil, ye omen, ye Lucifer. Era DNA manya vaccination gy'abadde ayagala okukola ye process emanyikiddwa nga lucification, okusobola okubeera nga ofuuka kimu naye oba okusobola okubeera nga obeera omwana we nga kitaffe Tonda ne maama Namugereka we tuli abaana be ab'ekitangaala, naye yayagala asobole okubeera ng'akola olubu lwe yeefuule nga Katonda oyo ali waggulu ennyo, kitaffe Tonda ne maama Namugereka. Siyagala otye, siyagala olowooze nti nno waliwo ekibi ekijja. This is for our own good. Twayagala eggulu, twalisaba era ligenda kujja. Tewaliwo asobola kuziyiza kiki kijja. Ekirala mwetegekere September 11 World Flash egenda okujja, tegenda kubeera that strong, y'amaanyi nnyo. Tejja kubeera mu bbanga fine, egenda kubeera ku mu underworld oba amasannyalaze gagenda kubeera nga gayita underground gasobola okubeera nga gatuuka wano okusobola okubeera nga preparing okubeera nga tutuuka mu December 21st nga amasannyalaze gagenda okubeera amangiko galeme kutuyisa bubi, gasobola okubeera nga tubeera used. Yeah. Then afterwards tujja kubeera nga tusigazaayo flashes 7 esobola okubeera nga zijja to stabilizinga mu dimension, naye kino kuyina kubeera okusalawooko okusobola okubeera nga oyimusibwa n'okusobola okubeera nga amagezi go oba obwongo bwo bufuna ekyo kye bulina okubeera nga butambuliramu, kubanga ekituufu mu byonna twalimbibwa naye twafuna ekisa kya kitaffe Tonda ne maama Namugereka okubeera nti tutegeera. Abazungu babagamba nti oba bajjajja baabwe nga audios gye ngenda mbateerako babategeeza nti afterwards nga babagudde eriiso eryokusatu bagenda kutegeera tribe zaabwe oba ebika byabwe. Ensonga lwaki audio zino njagala muziwulize kubanga mwe mulowooza ffe ng'Abafirika tulowooza nti buli eky'omuzungu kyayogera nti kye kimaliridde, musobole okutegeera nti nno n'omuzungu alina lubaale ye yagwabadde tamanyi naye nga y'omu tuli kyekimu. Era tewaliwo muntu yenna asinga kuva ku muntu mulala. Buli muntu yenna alina ekirabo ky'alina okubeera nga wabuwi omuntu omulala. Then naye n'akola ekintu ekirala, that is the voluntary love
gye tulina okubeera nga tuteeka ku nsi eno tuve okubeera nga buli kiseera tutunuulira monetary terms n'okubeera nga twegaggawaza n'okubeera nga twerowoozaako ffe ng'abalya mmere naye tulina okubeera kwagala. Buli muntu yenna yazaalibwa n'obwakatonda n'ekirabo kye, ekirabo ekyo ng'olina kukigaba bugabi. W'obeera nga olina amaanyi oba ng'olina ekirabo eky'obusomesa, somesa busomesa nga to expectinga kubeera nti ogenda kusasulwa, kubanga akusasula yoyo jjajjaawo oba yoyo kitaffe Tonda ne Maama Namugereka nga akusasulira masannyalaze. W'obeera nga oyamba bantu kubeera nti bategeera lubaale waabwe n'avaayo ne yeeyolekera era n'atandika okubeera nga yeetambuza, kikole free of charge kubanga tewaliiwo mpeewo gye wazigula, gwazikuwa buwi, wazaalibwamu nazo, kye baakuwa obuwi naawe kigabe bugabi. Ovumula oyina eddagala ly'osobola okubeera nga omanya, naawe oyina okuligaba omulala awone kubanga naawe amaanyi ago agavumula tewaliiwo gye wagagula. Leka omuntu at least ajje buzzi kwebaza, naye kyekiseera ng'abalya mmere tukyuse, tudde mu kwagala, tufukibwe omutima. Ekimala kimala tunaakomawo okubeera nga tutambulira mu mbeera eno ey'okusozoleggana, okutambulira mu mbeera ey'okulowooza nti nno ffe tuli twakwebera oba tuli cast. Tewaliiwo muntu yenna alina kikolimo, naye ensobi zaffe twetereze. Event enejja, event egenda okujjawo, tewali wasobola gistopinga. Weewaawo mbaagala nnyo, mbaagala mu maanyi n'erinnya ya kitaffe Tonda ne Maama Namugereka. Kansabe tusobole okubeera nga tutambulira wamu kubanga ekiseera tusigaza kitono, naye kye muyina okutegeera nti ekiseera ekitono kino kye tusigaza kigenda kubikuka okubeera nga kitutuusa mu kiseera eky'okwesiima eky'eggulu ku nsi eno, kubanga tuli baana ba Tonda ate nga tatwagalizangako bubi kubeera nga tubonaabona naye okutwagaliza ebirungi. Yaffe ffennyini tweteekamu era yaffe ffennyini abeereetera ekizikiza mu nsi eno. Kyekiseera tuve mu kiseera eky'ekizikiza tukomewo mu kitangaala ekyo ekyabuzaaliranwa waffe nga tukwatagana n'ensibuko yaffe ey'ebika byaffe bye twasibukamu nga ze munyenye bajjajjaffe ze batuddemu. Nze nsibuka mu munyenye ey'embogo. Weewaawo era nga mwe muli obwo obuwangiro bwaffe bwe tulina okubeera nga tugoberera okusobola okubeera nga tukomyawo obuwangwa n'ennono obwo obuviira ddala mu munyenye ezo bajjajjaffe mwe zituddemu. Omuzungu wa kyava agamba nti let the kingdom come, let that which is done in heaven be done on earth. Nti ebyo byonna ebikolebwa mu bwengula oba mu ggulu leka bikolebwe ne wano, ekitegeeza nti nno ab'embogo n'eb'embogo okuva mu munyenye ey'embogo tebasobola kwewasaamu. Lwaki wano tubeera tukikola? Kubanga ekyo kiri against ensibuko yaffe gye tuva. Weewaawo mbaagala nnyo, mbaagalira ddala. Atenderezebwe agulumizibwe oyo kitaffe Tonda ne Maama Namugereka abawanga obuwangwa mu buwangire bwabwe.